Omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni akalidde mu bakulu abali mu minisitule y'ebyobulamu n'abanenya olw'obunafu obubajjudde ne balemererwa n'okuggusa enteekateeka ez'okulwanyisa omusujja gw'ensiri. Pulezidenti bino okubyogera badde atongoza ekisinde kya Paalamenti ekirwanyisa omusujja gw'ensiri n'annyonnyola nti abakulu bano bayitiridde obwa ssemugayaavu oba olyawo n'emirimu kwe kutambula akasobo ng'emisinde gy'ekkovu. Mwaka gwa 2009 okutuusa olwaleero omuwendo gw'Abannayuganda abalumwa ensiri guzze gwesala okuva ku bitundu 7 ku buli 100 okutuukira ddala ku bitundu 19 ku buli 100. Gavumenti n'abagabirizi b'obuyambi bazze bawoma omutwe mu kugaba obutimba bw'ensiri ssaako n'engeri nnyingi ez'okukomya omusujja gw'ensiri newankubadde nga bakyalemereddwa okugulinnyira ddala ku nfeete. Leero ababaka ba Paalamenti abasoba mu 4 nga bayita mu kiwenda kyabwe kye bayise Parliamentary Forum on Malaria batongoza kaweefube okulwanyisa omusujja gw'ensiri mu bitundu gye bava. To launch the forum. Thank you very much. We shall have Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga yatongoza ekiwenda kino ategeeza nti wabaddewo obugayaavu okuva minisitule y'ebyobulamu eremereddwa okukomya omusujja gw'ensiri. I think the problem is really laziness, especially by the Minister of Health. Olutalo olusigadde lwakutta nsiri okusinga okulwanyisa omusujja gwazo wakati mu kusula mu butimba obulimu eddagala ssaako n'okuzifuuyira. On the one hand, we need to kill the mosquito, as the Deputy Speaker was saying. How do we kill it? Treated bed nets are not controversial. Residual indoor spraying is not controversial. But they are not fully done. They are not fully done. People don't do them. And these district health officers are here. The chairman are here. The Ministry of People are here. Why can we not do fully what is not controversial? Okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu kya bbeeyi nnyo okufuuyira ensiri era obumbi obusoba mu 7 buyinza okwetaagisa kyokka Museveni agamba nti ensimbi zino ntono nnyo bw'ogerageranya ku bulamu bw'Abannayuganda. The indoor residual spraying is expensive. Oh, so it is money. Yes. Okay. We calculated the cost of spraying the entire country for one cycle alone. It was about 350 billion. Amiko omukubiza olukiiko lw'eggwanga olukulu Jacob Oulanyah bagamba nti Bannayuganda bangi abafa omusujja guno so nga ensiri singa zifuuyirwa twanditaasibwa. Let's have an honest and frank discussion about the cause of malaria and how we must deal a final blow. Ssentebe w'ekiwenda kino Moses Balyeku ategeeza nti bo ng'ababaka ba Paalamenti bakuluma n'ogwengulu okulaba ng'omusujja gw'ensiri guggwawo. Tekaba mu budget ku musujja guno zigenda kwongerezebwako olw'eddoboozi lino. Wali ebigenda okukolebwa mu constituency ezirikati tugenda kuba n'obukiiko bwe tuyita health constituency committees. Yuda Musisi, BBS Terefayina, ageesigika.